assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo abali mu kutulaba ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya gange nze Ibrahim Mukasa era nga wotulabira wano tuli mu bitundu bya Salama Munyonyo we tuli akadde kano nkyaliddeko omukadde jjajja waffe omulungi nga kwotadde ne taata waffe omulungi Saalongo oluuyi luli betugenda okubanga tunyumya nabo. Tukyatunuulira ensonga z'ekibanja oba ebibanja n'ettaka ebisangibwa eka yabwe. Kino kitundu kyaffe ekyokusatu. Mu kitundu kyaffe ekyasooka twatunuulira ab'emulugunya ne tugenda ne ku ground. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne twongera okufuna ab'ebibanja n'ab'emulugunya still. Mu kitundu kyaffe ekyokusatu tusazeewo of course tunoonye nannyini ttaka lino kyekitundu kyaffe ekyokusatu. Era tuzze tulambulula mpola. We shall have as many as possible episodes nga tutunuulira paka okufuna obwerufu amazima n'obwenkanya. Wano we tulinawo tataffe omulungi omwami Saalongo Sempala Kigongo gwe tuli naye nga kwotadde ne maama waffe omulungi oba jjajja waffe omulungi Nambooze Kigongo Sengendo. Amanya go ngogedde bulungi nnyo. Amina. Kale jjajja ono of course ayinamu okuteteganyizibwa n'okuwulira, so bw'olaba nkangudde ku ddoboozi tolowooza nti nfunye obuzibu, omulungi yatulaba. So yembeera eyo nja kusooka nsabe Saalongo obuuze ku balungi abatulaba lubaali w'omulamu tasamirirwa obabulire n'amannya go. Saalongo ono saamutegedde. Amannya gange nze Ibrahim Mukasa. Oli mwana wa Saalongo oli ki? Ndi munnamawulire. Amina. Mbitegedde. Neyanziza nnyo neyanzeege. Saalongo obuuza kuba tulaba. Musiibye mutya nno bannaffe abatulaba? Tubaaniriza era tusanyuse okufuna omukisa okubategeeza amazima agali emabega w'ebintu ebinnyonnyoddwa. Tweyanza nnyo tweyanzeege Saalongo Sempala Kisengendo. Jjajja buuza ku batulaba bano bonna balamuseeko. Bannange muli mutya? Muli mutya banna? Gye tuli oli otya? Nange gye ndi naye ndi mulwadde. Amiina, ojja kuba bulungi olw'ekisa kya Katonda. Bakuyitaani amannya? Nambooze Kigongo Sengendo. Amiina. Owangaalira ku mutala ki? Mpangaalira ku mutala Kibuye naye wano najja wa muwala wange kubanga olukula luyosa abaana baalwo bwe kiri nga sikyasobola kukola ki. Kaakati ensonga ezituleese wano z'ensonga z'ettaka erisangibwa eka yabwe ze zituleese wano. Abalungi abatulaba bano baagala kumanya ettaka ly'eka yabwe lino walifuna otya, walijja wa? Ettaka ly'eka yabwe eryo nalifuna ku kitange. Twagabana ettaka naye ate nga nze mukulu. Bwe twagabana ettaka nenkuba ettaka lyange noyagalayo ekirala. Kaakati bwe bakuwaako omutemu agwo n'olikuba bw'omala oddikuba. Bwe namala okulikuba nendaba abaguzi nga bali baagala okugula ettaka ne babagamba oyo alina ettaka nembaguzaako ku ttaka lyange.
Kakati jajja abatulaba baagala okumanya taata wo baali bamuyitaani Musa Kauma Saalongo Pama ye taata akuzaala anzaala era gwe baakuwaako sikyo kyekyo wangi gwe baakuwaako kitundu ki wasikira kitundu ki kye baakuwaako yiika mmeka baakuwa yiika mmeka kinaana wangi kinaana ze baakuwa ze bampa eka yabwe awo n'okuba n'ofuna ekyapa neefuna ekyapa nga kiri mu mannya go agange Kigongo Sengendo Nambooze kaakati bw'omala okufuna ekyapa kuyiika zino ekinaana n'oguzaako ani nenguzaako Saalongo erinnya siryerabidde eryokubiri Saalongo Beni Kiwanuka Saalongo Beni ate nasanyuka nnyo kubanga nguza kitange kale ekyo tukitegedde kakatu tweyanziza nnyo so bw'omuguzaako ettaka lino baakusasula buli kimu n'obeera nga tokyababanja nga sibabanja wadde esente emu n'okutuusa olwaleero tobabanja sibabanja n'akatono era wabakolera transfers nabo ne bafuna ebyapa ebyabwe ne beekutulako ddala tewasanga obuzibu bwonna saasanga buzibu ku ttaka lyange ne kwabo be naliguza tebamanja naawe tobabanja Extra Digest mugoba nsonga tuli ne jjajja waffe omulungi omutwe bannange Nambooze Kigongo Sengendo Landiredi yaguza Saalongo Beni Kiwanuka ekayabwe naye nga Saalongo Beni Kiwanuka ono ekayabwe yaguliranga batabani be ne muwala we okuli Judy Luwanga Charles Luwanga Mugagga nga kwotadde ne Agnes babiri omulongo so wano wetuli tuzze okwongera okuttaanya okulaba nti ensonga zino tuzinnyonnyoka bulungi nnyo jajja ninaye akabuuzo akalala kamu oba bubiri akasookera ddala olina emyaka emeka 14 olina emyaka 14 kuzi ena 14 baakuzaala mwaka ki 1917 yoga Katonda nga w'amaanyi ffe twasoma tetwasoma mwasoma ffe twasomera Gayaza High School ate Gayaza High School maama wange naye be baateekawo essomero eryo Katonda nga w'amaanyi nnyo naye abantu bamanyi nti Katonda w'amaanyi nti waaye buli omu alira mu lwakulu lwe mu maaso ga Katonda kituufu bayibuli yino kubanga bwe banaabeera ku nsi kuno ne bakola ebitajja mu maaso ga Katonda bali binnyonnyola si bwe guli anti bayibuli yino kaakati jajja kanzireko eri Saalongo naye mubuuzeyo obubuuzo nga bubiri ndyoke nkuddire Saalongo ensonga z'ettaka lino zifuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa obuzibu buvaawa obuzibu buva mu kukumpanya abantu bwe twaguza twabaguza mu bwesimbu ebiwandiiko byonna bwebiri ebijjuvu mukadde wange yafuna obusika nga bw'abannyonnyodde ku kitaawe ne bagabana ettaka n'afuna yeeka ze 8 n'azikuba n'afuna ekyapa era n'aguzaako be yaguza Abasaalongo Beni ne bagabana nga bwe yagulira abaana be era nga bw'obannyonnyodde abaana be ne bafuna ebyapa byabwe
ate nga nze mwana omukulu owa kitaffe anti kyebava engaba tebagirina kale kakati kakati jajja njagala kuleka tweyongereyo naye nga tetunnagenda oluuyi luli lwe waguza ettaka oluuyi lwa Beeni Saalongo balina omwami abajojobya omwami abajojobya bamuyita Nakabaale yani Nakabaale tomumanyi nze simanyi Nakabaale bannange okay n'erinnya toliwulirangako anti lyeryo byogera tolimbuulidde okay kale tweyanziza nnyo tomumanyi Saalongo Nakabaale omumanyi Nakabaale mumanyi muwulira era mulabye mu biwandiiko naye mumanyi nga oba muliraanwa kubanga yagula ettaka erikola kyeriddiridde eri naye nga okusinga waawo sirina birala bye mumanyiiko. Wali omusisinkanyeko? Tumusisinkanye mu bino ebyenkayana eby'emisango ng'agamba nti ki nti awo wawe naye era ne tugendayo ne kooti neegendawo neeraba buli omu n'alaga munne eky'omukisa omulungi omulamuzi yennyini yamubuuza nti ettaka lino liri ludda wa n'asonga ku lusozi oluddirira okuva we muyimiridde nti ettaka we liri naye omulamuzi yamubuuza n'amugamba nti yeeka ekinaana zisobola okubula kubanga yeeka ekinaana kumpi kyalo kiramba bwe kiri abasafeeya bayinza okukola ensobi eka kinaana ne bava ku kyalo ne bagenda ku kyalo ekirala ne bakyo kugamba kati ninyo program eneterwamu ssente aba Sanikago Shipping Company ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF zone SF12 nga basabaze mali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka bakubireko era nga bano bali genuine bali certified balambulukufu besimbu bajja kusabaliza emali oba ebyamaguzi okuva China paka Mombasa ate nga banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy bano batendeka ba baristas abakola chai oba kachai hot and cold drinks ezakabi bano basangibwa Abu Dhabi Alwada Mall mu UAE ku Airport Road ate nga Kampala basangibwa Najana Nkumbi ku Stera wojjo kubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi bekwate era kubira omulanga basebo ne banyabo nti company ya Roast Coffee Academy ejja kutendeka abavubuka abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi mu bbula ly'emirimu nnyo babafunire n'emirimu. Tuli mu kitundu kyaffe ekyokusatu nga tutunulira enkayana okusika omuguwa obutakkaanya obuli ku ttaka oba ku bibanja ebisangibwa eka yabwe. Kino kitundu kyaffe kyakusatu era mu kitundu kyaffe ekyokusatu kino tusazeewo tunoonye bannannyini abagamba nti kati genuinely wholeheartedly tusazeewo tutunde nga tetukakiddwa era nga tewali atukuba ku mukono betuli nabo. Of course ye jjajja waffe ono ali mu myaka 14 egy'obuwangaazi oba egy'obuto gwe tuli naye. Lastly nga tuwunzeka Saalongo courts of law embuga z'amateeka ba LCs n'abalala ku mitendera egy'enjawulo balemereddwa okugonjoola ensonga eno. Ki ekiba kirina okukolebwa okugonjoola ensonga eno because buli wamu mutuuseewo? Ekisooka okugyawo enguzi kubanga ebintu bino tebyandilandaze kutuuka eno yonna nga tewali nguzi. Poliisi eteeka okukola omulimu gwayo mu bwesimbu era ng'egoberera amateeka so si kukola ki betwaguza twabaguza balina ekyapa kati poliisi egenda etya netandika okujja okuleetawo abantu abalala. Amateeka gandibadde nti ow'ekyapa amala kuvaawo bwe n'omuoba n'ogenda n'omuwaabira mu kooti n'omugjawo n'olyoka oyingira mu ttaka naye oyingira otya mu ttaka eririko ekyapa ate nga ne poliisi ezze
ekolagana naabo enguzi eveewo n'enguzi poliisi ekolagana naabo LC nazo ziteekwa okuba enneesimbwe zimanyi bulungi nnyo zimanya ani yagula ettaka eryo twali baguza ne tumala ebbanga ddene ne bamala ebbanga ddene nga bali ku ttaka eryo oli najja n'abagobako bugobi kifuba n'asimbako byasimbyeko n'ateekako byateeseeko kifuba tewali bwesimbu awatali bwesimbu ensonga tezijja kugonjooka naye ekyomukisa omulungi ebiwandiiko byonna byonna ebikwata ku ttaaka lino weeriri tubitwala mu kooti era obujulizi tujja kuwa bwonna obw'obwesimbu kooti bwe zinaaba enneesimbu nannyini ttaka omutuufu ajja kukola ki naye awatali bwesimbu tutawanira bweri naye taata jjajja tweyanzizza nnyo tweyanzeege obudde bwo tweyanzizza nnyo obudde bwo ffe tukubuuzizzaako katugende yennyabo kale mwebale kundabako amiina bwe mundabye nga ndi ntya oli bulungi oli kawerette kale kaakati ng'okujjuuliriza omuntu yenna ayagala okulaba ku biwandiiko kuba ebiwandiiko byonna byonna tubirina okuva ku kiraamo kya jjajjaffe okutuuka ku ngaba y'ettaka lino okutuuka ku certificate ezakola ettaka lino okutuuka ku byapa ebyava mu ttaka lino byonna weebiri mu bujjuvu ayagala okubirabako tubimulaga tweyanzizza nnyo tweyanzeege jjajja naye ekintu ekikulu ndi mulwadde katukusabire ojja kuba bulungi omutwe gunnuma okufa obufi sikyalaba bulungi sikyawulira bulungi katukusabire ojja kuba bulungi kale munsabire amiina omukama katonda akukuume akuwangaaze emyaka 10 era agyongereko akwongereko emyaka owangaalire ddala kale amiina jjajja kale tetugenda kubanga tusukkawo but wekwate products za Dynafarm abami n'abakyala abasangibwa Kololo batunda products ezakabi era nga bakugamba nti ayagala okulabika obulungi n'okunyirira n'okuba n'omubiri omulungi wekwate products za Dynafarm basangibwa Kololo bakubireko balina immune boosters ezakabi balina fertilizers ezakabi n'ebigwa mu kkowe eryo ate nga yo Almeredian Ventures Limited esangibwa Ntindaawo Kafene Stage nga bano bajja kutwala okuba ekyeyo ekata strictly in kata so muganda wange ali eyo between the age of 18 to the age of 40 nga oba olina obuyigirize oba tolina buyigirize bajja kutwala okuba ekyeyo Almeredian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo kata ekitundu kyaffe ekyokusatu tukyagendera ddala mu maaso nkusaba tovaawo tukyayongera okubanga tulambulula ensonga zino but as of now olunaku olwaleero bwe tutyo bwe tulabise Saalongo tweyanza nnyo obudde bwo kale bannaffe ye taata njala kubaza Idris Daniel Keith Anthony mwebale nnyo ddala katweyongereyo tukyakola okunoonyereza okulaba obwerufu obwenkanya n'amazima ag'enkomeredde ttaka likago amazima kubanga Katonda wa mazima talimba bwe kiri kale tweyanziza nnyo tweyanzege mubeere bulungi mweraba